How are you, my pastor? Kati pastor kyo kibuuza kyoba olaba nvudde emmotoka wedda ndi wali ne banga pastor ali wano nenzeruka kubanga kugamba gyendi nada nosooka okukola akalange era enkya Evelyn ava kunkubira ne mugamba enkya kumakya kwagala gospel waffe senga abeera akayimba kaffe tukasampole tetubagamba tukasampolingemu oba ku show ku show kagala era I can't wait when it's out tukasampolingemu ku show si kati ku show ya pastor mujja mwira akayimba kange ne pastor nnyo tuba tukata tebajja kujja bajja ku show katugume Mulo mbasinga no kati ulako kale bwenna jamo kisiba maizi bazinyiga kati buli wamujendi gwe buli walabye posta kapa weri ewa pastor temwina nakubuuza ani atayagala pastor ani atayagala mukisa pastor gyensabira oyinza n'okubuuza ndi singo njagala musajja nyiza obutabaayo pastor mbuulire kubanze bangamba ayolesa amangu akola ki But we are close, we are friends close. But maybe I'm friends with Ship as well. No, right? But we are cool, we are friends. Or maybe Dana but doesn't mean we are beefing. Anyway, on my side, the Sina tewali muntu gwembifinga in the industry, honestly. Tosobola kwagalwa buli omu ate era tosobola kupleasinga buli omu ate era tosobola ba friends with everyone, yeah? But I'm cool with everyone. Okitegeera sirina gwe ninako ki. Well, issues zibaawo, things happen, naye nze nga nze Lydia, I make sure I'm clean with everyone. Bo maybe we balina obuzibu, I don't know. Mumubijjawo ebyo mumbuuza tewali yali antuuzizaako. For what? Which issues? Why would I even ngatuuzaani? Ngaani? Mbene mubibuuzeebo wabula mubuuze ebyange. Banaye mbabuulire nze mwena mumanyi bananga abawagizi bange nze sirwana n'abantu oyinza okereta n'okola ekintu ekibi sigala nkulaba sirina buzibu naki kati temunzijaamu bingi. Me, I'm cool, I'm good, and I wish the best for everyone. No bad vibes. This is what I'm saying. No, I'm telling you nze sirina buzibu na muntu yenna. Buli omu mulabanga bwali. You know, I respect people how they are, how they do their stuff. We are different at the end of the day. So. Naye mmwe mwagala entalo. Nze banaye ekyo mukireke naye. Only eke kambere open with that. Omuntu yali antuukiridde yali Saha. Okitegeera? Yali antuukiriddeko, yali ankubidde essimu, yali antextinze, yali ansanze ne ku mukolo, twayimba ku mikolo ng'ebiri twesanga. Nangamba Lydia, ye muntu yali antuukiridde, I need your support, ABCD. Ate era ye mukwano gwange nnyo ku babiri. You understand? But either way, obufuzi oba leadership eba eri Katonda. Omuntu yenna abayiseemu, Katonda gw'aba akoze ki? Nze wali obindabye namu.
Sina na shemani. But because I want the future of this industry, twagala enkyukakyuka, twagala ebintu biterere. Naye nze nga uma bw'ombuuza nti biki, sijja siza nakunnyonnyola. Yeah, bampa ne kaadi bampandisa naye tebali tebampita nkombu mu biki simanyi bye bafuna ssente sifuna nko n'ekikumi biki bye mpulira simanyi baagendawo wali ondabyeyo sina kye bimanyi. Tewali yali tewali atukubira ani wawuma yali akutte essimu n'atukubira nze nga nze kale nze kaŋŋambe nze personally kyenkugambye ng'ongambye bali badde bakugambe nti waawano tewali naawe. There's no. When nange nebanga njagala industry ekule, I would love to see change. I would love to see, why wouldn't Rachi Sand again? The Sirina Shanari ndabye. I may be about abafuna na yenze ngani. That's the truth. Yeah. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.